nti twasula mmotoka ekibira kuba ndowooza oba gundo giwulya ebuyikwe kino kisaka naye ng'ekibira kinene emmotoka eri omwezikiridde awo teyaka. Twali mu mabira. Teyali mabira kuba twali mabira twali twakamuyitamu. Awo ekibira kyali kinene. Tomanyi nawe linnya lyayo sirika wagendeyo mulundi gumu. Ate tetwagenda ffenna oba wali kola wakola wekka. Wama twagenda babiri. Kati kaliddeko. Sebo. Amannya. Nanga amannya bampita poti Valley Boys. Comedy wa ku stage kuba ffe tulina bambe twegomba mu industry. Simanyi oba nzikiriza okuboogerako. Bewegomba botegomba batoyogera negwe betwegomba era twesanga nga twegomba Madrata Nchiko nze nga sibaagala nabegomba gwe tobagala solo kwegomba omuntu naye nga tomwagala badde ejjoko yange lwakubeera katebadde fani nkwaniriza ku Pal One Extra ne Uganda Comedy Life eno channel yaffe it is a sister channel naye nga yo obulamu bwayo obusinga bukwata kuba comedian wabula wano ku Pal One Extra nawo tubeerawo era twakomyewo ogenda tandikanga okutulaba kumpi buli lunaku amanya agange nze Medi kituddemu olunaku olwaleero nina baganda bange bendeese benkuleetedde bagenda kweyanjula bakubuulire be baani era otegeere bakola ki bawangalirawa n'ebirala ebiringa ebyo mbaniriza basewo kale sewo naffe era twesimye okuba nga tulabikiddeko ku Pal One Extra ne pozi ogambye endala media bagita batya Uganda Comedy Life. Okay, Uganda Comedy Life. Okay, twesimye nnyo okuba nga naffe tukyaziddwako olunaku lwaleero era nga amannya bampita akaliddeko okwo Valley Boys. Kaliddeko kuva mu Valley Boys. Kati akaliddeko. Era tujja kuba tubyogerako era gye lyava n'erinnya. Waliwo kyali wange yaŋŋamba nga mbu bagamba eriddeko tekutula naye eriddeko ye kutula mbu kati sebange maze testinga. Anti awo eba efunye amaanyi agadduka. Naye ate bagamba eriddeko tekutula. Okay, kaliddeko. Sebo. Amannya. Nanga amannya bampita poti Valley Boys. Poti. Essewo. Abami bano benkuleetedde olunaku lwaleero ba comedians. Nzize ngamba laba enfunda nnyingi actually osobola followingako ku Valley Boys ku TikTok, YouTube, Valley Boys Yugi. Valley Boys Yugi. Ku TikTok, ku YouTube, then Valley Boys Yugi official ku Facebook. Yeah. Nze nabalaba ku TikTok ne ngamba abasajja bano kamba noonyeeko. Mwe balokola. Tukola. Neera gundi abamu basima abamu era bagaya. Kati simanyi gojjedde mu kusima mu kugaya. Mukusima senga badde nga yasandize sebo wekiti. Asiima bwagaya. Kalidde akola byonna. Poti. Valley Boys. Okay. Njagala omulabi ali eyo ategeere. Waawo nange ntegeere ku bulamu bwammwe. Okusookera ddala muli ba comedians not so kubambala bane ku stage mubeerako. So tubeerako. Valley Boys nga mwe ba comedians kangaba abatandika kuba muli baana bato ne maaso g'abantu kyemmanyi muli bapya bwe kiri newankubadde mukola bulungi oba oli awo n'okusinga ku bakadde abaliwo naye ekyo tetujja kugendayo. Valley Boys obulamu mu comedy mubusanze mutya comedy industry n'abagirimu? Okay, kati comedy industry no comedy industry era nga bw'ogiwulira nti industry nti eba nnene yo nti ate bingi kati byoba oyingiridde byoba tomanyi kati okusinziira mu bulamu bwa bulijjo nti naffe twagiyingira tetumanyi kye tuyingiridde naye kati sofa kati tugenda tukirabako ebimu tugenda tubirozaako. Mugenda mukawulira akaliro? Akaliro tukawulira era kati naffe bwe kye tujja girinnya tujja sigala nga tugirinnya nnyo tugenda kale kugamba nti ebisoomooza bingi era tubisanga sigamba nti kimu na kimu naye tusanga ebisoomooza bingi naye lwakuba nti omuntu omanyi passion oba nga omanyi ekintu kyoyagala kyoluubirirwa tetujja kivaako ate era nga tujja kyongerayo. Atuwulira
nti ba comedians bana abanene balina omuze ogubba jokes z'abano abato nga mu bayimbi we kiri kituufu sebo poti wangi kituufu ensonga ey'okubba jjooko kituufu kiri nti zo jjooko zibbibwa jjooko zo zibbibwanga just nti ate mulimu abamu bogenda osanga nti abbye jjooko yammwe bagibbye bagikoze efo kyegikwata tisiti nti ajongeremu art oba agikyuseemu ebule oleme kutegeera jjooko yogame nino ng'alina waaka afaanana n'owaffe ng'ekyo si kyogenda olowooza wabula kigenda kuva buvi mu kamwa nti oyo waaka waaki wange kyoyo waaka wange nga kivudde mu olio nti teyakyusizza namu wala teyakyusizza nako yadde ye yakutte bukwasi nga onaga nti copy and paste osegeera nga olaba mashini ya photocopy kyali kibatuuseeko sigumussa ebiri kati oyo aba yabbye ejjooko yammwe mumutuukirira ne mugana naye waayo ejjooko gy'ova okukola ssebo yaffe kati ekintu ekyo abamu batuukirira naye ate gundi sometimes omutuukirira n'omutuukirira mu buntu n'omugamba nti munnaye nga jjooko eno ogikoze naate ejjooko twali tugikozeeko kati ate n'obuzibu butusinga otusanga obulala nti bana bakola jjooko zaffe oluusi kale balina platform ennene zebatuukako ffe zetutakola ki tujja tuukayo naye anti kati obuzibu otusanga nti bapromota abamu nti ye tajja mmanya nti jjooko yiyo webale nnyo ono agikopya agituutayo agisoosezaayo nze sinatuukayo kati mugenda okujja ogikola era bwate wabatuuza n'abagamba bakala bange abagumya bulungi mwebale kukola mukoze bulungi naye egyokusi yammwe gyokoza abasajja ze mulimu kyokka ate nga waaka wammwe tulaba nnyo nga bacomedians kati abaliwo zonna ddiwo bakola babiri lwaki anti kati ekyo wekijjira nti kiri eri ensonga emu nti kati comedy we yatuuka nti tokyayinza saba muntu platform oba promoter inaina n'omusaba platform ng'okola bwogwa lwaki oba tosesa n'oba osesa kati ye aba ayagala nti ng'oli omu oyinza okukola kyomuleegamu n'oba omanyi era ajja kukola kyajja kukipinga gavumenti waaka wakola kyabulamu naye kati omu najjanga muli babiri kati kuba manya wemba babiri temusobola kubanga mwogera jasi bwogezi era mukola ne mu actingamu ne mukola ne mu actingamu osegeera nti awo mba mugira mba musevinga okusinga oli omu buli omu aba akwata buli omu aba alina engeri gyasikamuuko omuntu ne woba olina engeri gyosira owinzeemuko down nga muli ku stage era oli aba asobola okuyambako ne mupiikinga ne mubeera on the same level naye bw'obeera omu weeba ekutuulidde eba etudde n'ekirala kiri nti kati ffe engeri gyetuba ababiri engeri gyetubatugira engeri gyetubakale nga tutandika nti ayinza okugamba nti kati nyina amafuta gange kuba kati ffe mu kusooka wetwatandikira gundi ndowooza oluusi twakolanga bwereere n'oluusi oli najjo banakwatibwa ensonyi n'agamba manyi mukwate guno omutwalo transport naate nga gye mugenze mutaddeyo emitwalo ejja kati ne mwekanganga n'omutwalo gwabawadde oluusi mwongeddeko n'endala okubatuusa ewaka kati zezo challenge hannaye agamba byo bingi naye nga ebyaddala olugendo lulinga olukyatandika obutandisi newankubadde nga kyotegeeza bwe muba ababiri kyanguyira omuntu okuwaayo lwakiri ebiri ate omu nga bandikuwadde mutwalo kati embeera y'amafuta bwe kiri nti okay kakati njagala kubuuza mumanaginga mutya okubeera ababiri ne mutayomba ne mutayawukana mukimanaginze mutya kubanga muli bato mu industry kyekisooka ebizibu ebyo bakuba bebikuba ne bali abakola ki abanene ensimbi tezinatandika kuyingira bulungi olw'ensonga of course mutandika butandisi nga Uganda we bibeera mukimanaginga mutya okubeerawo kati katolaba ekintu ekyo kyemmanyi ekintu ekyo kati ffe kati nze kangambe kale kunze noono nti ffe already twemanyi osegeera kuva mu buto mwali baneiba twali baneiba kuva mu buto kati mulimu n'ekyo ekintu nti omuntu ogenda very
Uncle Medi nkusanze okola comedy nange ndi comedian nti tukola nkola bulungi onsanze nkola nawe nkusanze okola ki okola kati twesanze ku big zone netugamba nti Medi okola comedy nange nkola lwaki tetukolayo duo ne mwebuukira ekitegeera kati simanyi neeyisaayo simanyi mbeera zo simanyi ngeri gy'otambuzaamu bulamu bwo ki ekitegeera tutandikiddewo okukola ekitegeeza within time mu maaso awo wagenda kubeerawo ebigendo tukyankalanya ogende nti ngambe Medi bwati bwali zino zembeera zono Medi omutuufu awo ng'omugoba mwana ngenda asobola kolagana awulyawukana ennyo nga baba beesanze bukulu atamanyi mbeera za munne gundi ku 10 ndowooza kale kangambe kale 7 okusinga baba beesanze bukulu kale newankubadde nti naffe nti kuva buto tujja tukula nti ate bwe twakula era tuli bato bityo kale kugamba tuzza tukula ffena kale newankubadde nti ennyumba era zibeeramu oluusi ne tufunamu butakkaanyawo naye ku mulimu tubeera tumininga bizinensi nti yadde nti tuyinza kuba mulimu neeseerimu tugenda ku show naye ng'oluusi kale tufunyemu butakkaanya naye ate bwetutuuka eri ku show netugenda ku stage netuperforminga nate netuvaayo just kyoba olina oteeka mu mutwe nti eri bizinensi guba mulimu. Okay. Kale Valley Boys musangibwawa abeetaaga oba mubeerawa? Fe tubeera Wandegeya tuli batuze be Wandegeya Kampala mwennyini wakati awo olina akalukwerabidde Wandegeya mu Katanga kuba njagalayo nnyo ewantu awo mu Vale kuba erinnya we lyaviira ddala nti kubanga nti Katanga eri makati between Mulago ne Makerere kati ffe tuli awo wakati mu kikko wetwajja erinnya Vale then okuba tuli balenzi netutuma Valley Boys naye nga erinnya we lyava awo. Okay. Lwaki mu byonna nti mwakola mwenna muzannye mwenna ebyamaama ne taata nga mutuusa abaana b'abendi ku bulabe lwaki mu byonna lwaki obaddaka musiiwa mubye mwakolanga mba mwakola mwenna nze sijja kwogera byewakola mu kisiibo tugende mu maaso lwaki mu mirimu gyonna temwasalawo kuba basawo temwasalawo kubeera basindisi ba bigaali kuba muyinza okuŋŋamba nti ogambye busawo kubanga byakusoma ate tetwasoma nga tugambe lwaki mu byonna mwasalawo kubeera ba comedians? Okay, kati nze ku lwange lwaki tunasalawo kubeera comedian nti kale nti kuba tuvudde buto twava buto oyo mwana muto muwa amazzi g'okunyalabika enjala emuluma nti twava mu buto bingi byetuze tuyitamu era nga tuli bato nti kale at time twatandikira ku mapeesa nga tujja tukola mu bugundi busikiti mpola nga muzanyira mwembi nga zanya ffe nakati twalina era kigrupu ky'abaana abaali batukiririzaamu nga tutandika ku mapeesa ne tudda ku bakasimu kaali ka Tekino Waitu ketwaddako naye nga by then nali nze mu kamera sirabikiramu naye nga nze nsinga kubeera mabega ga kamera directing ovanga ku director naye ng'ayogerera ne firimu mu ssaawa y'emu ng'akwa so kagamba nti ebintu bingi bye tuyiseemu nti kale comedy gundi tumusanze nti si kyekintu ekyangu kyoyinza okuddawo n'oyogerako oba nti neoba okyogerako era okiwulira nti comedy kuba n'okusosa omuntu gundi gw'otazze naye ebiseera ebisinga kitubeerera kizibu nti sometimes abantu abamu bagenda okujja mu gundi mu kifo ng'oluusi alina ebizibu bye ebyaddala ng'alina bistress bye bimuli wano eno alina omwana mu ddwaliro bamubanja gundi oba oluusi omukazi wali lubuto okagamba kale bintu bamukubidde nga taata amize ekitiiyo kyekitiiyo mba sikimanyi nze mbadde mmanyi maama oli goba eyamira ejjambiya ekyo ekitiiyo kyo mbadde sikiwulirangako naye nga okolera ddala comedy owa stand up owoku stage gwali mwaka gwa 2000 was it 2020
20 it was 2020 kuba gundi yali 2019 kubanga muluddeyo tuli mu 2 mmekeno 2024 myaka ena gyonna nga muli eyo ali soko ulize kyajja bwa kiti nti by then twali tukolanga gundi nga comedy imuka mwana oyo oba omutwale eri soke nti utwali tukola comedy ono twali shootinganga ku simu hebityo nga tugira bwetyo nenga kale era ati ngolaba nga tujja tukola nenga tuyiya nenga era omuntu kale kugamba ngolina art era nti ebimu byatukalubiriza ntuka ntugamba naye tusagira gundi comedy wa ku stage kuba fe tulina bambe twegoma mu industry simanyo banzikize okuboogerako bewegomba botegomba bobatoyogera negwe bewegomba betwegomba era twesanga nga twegomba madwata nchiko nze nga sibagala nabegomba gwe tobagala solo kwegomba omuntu naye nga tomwagala badde jjoko yange lwakubeera katebadde fani tenyumina kulasti ekoze panch ennungi manager tasese olwakuoseza wakamera oli yaseka yekana enze tebinse oyo anyumirwa n'ebitamukwata nti oma kyembadde ngamba nti kale togomba amadwala nkiko nti wawo nekisewo kyatuuka munakiwulira mutya nga madira ati oba kiko ajjeyo vidiyo eno nga wayisewo emyaka nga muli bamaanyi omanyize ba artist mbamanyi bw'omala okikuba omuntu asobola okugamba oyo yagambanga nti aneegomba n'okyewakana so akyewakana kubanga andi kati okyogera kati naye ojatuuka okyewakana so akyewakana kubanga nti twaparticipatingako ne mu yolesa ekitone era netuyitawo nti ate negundi yasembayo kuba twafuna yes zaali 3 naye kuba bajaji batwa yes 2 Alex Muhulu n'atugamba nti nze oli wabakiriza okuyitawo wabawa yes ngenda kola ki nange mbawa anko Chiko n'agamba atuwadde yes Chiko najja nazanyayo biki ebiseera ebyo bwe mazijukidde bulungi iyo waliwo kijoko bye twalina bannaye waliwo joko kati ankomedi okumanyanga ebintu bino ebyaddala birimu oba nkiyite ntya naye nga birimu humor mu comedy mulimu humor kati waliwo osobola okutunulira n'ogamba naye mazima ddala eno joko twagikola oba twali tulinako waakafaanana bw'ati naye nga bw'omukwata n'omutunulako nomala n'otunula ne kuwaka gwe mulinako eyo essaawa ng'olabira ddala ebyaddala wali mwali muli mu kuzannya okitegeera kati so ne mu bantu fenna wekiri olaba tunoze kifaananyi kye wapostinga kati nze najja ku Facebook 2:10 nakamako kati maka ngenda mu 10 neji nayo tunuulira ekifaananyi kye wasooka opostinga webale nnyo kati era baana abamadayo ne babisangula naye nze mbirekayo nze kuba nanzijuka ekifaananyi kye nasooka opostinga nalina ebiguuna naye sikijangayo lwakuba nti akawunti bagibaninga simanyi oba bagibaninga lwa biguuna byalimu toseka okay kakati njagala twogere ku birungi bye twakafuna mu comedy kubanga amazima mugambye mwatandika 2019 emyaka katugenda mu emeka tosobola kuŋŋamba nti onnafunamu wadde ekintu bw'oba tonnafunamu wadde ekintu basi kutegeera ate era kisinzira show ki naye ng'ovudde ne ku bya show ne sente z'okugira soofuna twafuna tulina opportunity nene sebo gye twafunawo anko comedy oyo oba gwalimu akakiye emyaka simingi gyerabidde bwoti kati oyo olaba yerabidde mwaka omuyinza okukola nejjookola nagamba ku stage nagamba pozi yabadde egenda etya manyi n'okubuuza gyoko ze tuba tugenda okukola nga nakatuuka ku gundi ku seeti kati kale opportunity gye tulinga gye twakafunawo mu comedy tulina media house gye tukolera essaawa eno lwakuba nti yali eri online ebbanga erivuddeko emabegako okaawo yali ku mpewo already yava ku mpewo nedda online naye nga bali mugitereeza kale lwakuba nti ebyatuukawo byali bya sigino ebityo kale omugaga abantu byatuukirira baali bafeere babasigino kati so naye nga essaawa yonna tuli mu kulinda bulinzi tudde ku air
ebyo ebimu ku birungi byewakafunamu. Challenge ki nga tuvudde ku babajja okusaba twabogeddeko, tulinamu challenges nga ki? Challenges zo nti mulimu ogenda ewantu oluusi n'ogenda ku show ng'ebyaddala tosuubira kufuna the nature naye ng'ogenza probability. Kati tulinawo twagendako show ebbaala bagiyita 911 oyita ku Salama Road side ekiruddu n'otambula eyo oba ebbaala bodi side ekiruddu oba onatera n'okutuuka ku mazzi eyo. Twakola bulungi abantu 911 teri wano nga ku bagiyita Swim Studios oba sima biki oba weewo kubera ekubo lyonna oyita ku Salama Road n'okirira ddala eyo n'olengera ddala eyo munda nti nzijukira bulungi oba yali 22 twagendayo ne tukola bulungi abantu bali batonotono era ne tukola abantu kale basanyuka nti twalina baganda yaffe era betwagenda nabo naye nkugamba twamala okukola ne tutambuza ebigere okuva eyo paka mu kibuga paka mu kibuga wakati era muzira kisago twafuna yali wakatukutuku oba yali avaawa bana batambuza toseka nkonyumiza story yange ninakwata ate alabika yalina mu 7 sidde kuba yatutwala lunaku lwali lwa mukaaga lwe lunaku lwe yali alina ekisa natwalako mpaka Wandegeya nti osobola okaloka nti waluno twatambuza okuva ebweyogerere era mpaka Kaleerwe ntugamba challenge tuzisanga nti mulimu abantu wogenda ng'osuubira okusasula naye tebatakusasula oba oluusi n'okolera omuntu nadduka buddusi kati nzijukira oluusi gye twagenda yali ndowooza oba lwalinaku lukulu bayayi Christmas twagenda ebuyikwe saizi eyo ne tukola bulungi show abantu baali tebanatandika kuba kufa baali bahosi nga tugenda kukola so bwe twagira ne tugira abantu ne batandika okuyingira mpola naye ate zaatuka saa 8 oba 9 ono yali ategese yayita mu buyisi tetwaddamu mulaba ndowooza teyakola naye ate atisi omuntu nedda omuntu kale omugamba nti tetukoze naye katuyiyeyiye tusobole okudda ffenna naye ye natuleka ebuyikwe nga tetulina transport yadde nekya kyokka n'emmotoka gye twagendako omuka kaali kafu ye mutabani wa gundi yatutwala ku voloti yatuwa ssente soko ndiko mbadde nkyabagamba kuba kati gwe twaswala mu mmotoka nedda nze ennaku ennumidde mu industry muno ati soko osirike kati wamma ngambonyebonye ku myaka mito nnyo ali kati abo gaining experience so that oli n'okiddamu okutuukawo oba okimanyi oba tekyewuunya nti twasula mu mmotoka ekibira kuba ndowooza oba gundi ogiwulya ebuyikwe kino kisaka naye nga ng'ekibira kinene emmotoka eri omuzikiriddeawo teyaka twali mu mabira teyali mabira kuba mabira twali twakamuyitamu awo ekibira kyali kinene tomanyi nawe linnya lyayo sirika wagendayo mulundi gumu ate tetwagenda ffenna oba wali kola wakola wekka wama twagenda babiri kati nga tuwebaka mu motoka tubeeramu naye kugamba era nga wantu gundi otamanyidde naye nga nze nebasa omutima tegukola kiteguliimu nga Denisa linene eri emabega okweggala ndowooza emmotoka yali ezikidde nga liri wansi ogamba ng'omuntu kyangu okola ki okujja nakukwatako mu bulamu kati ekiro munnayo esanga 8 eyo tugenda olengera abantu ndowooza abaali bakeereri kuba baali bakeera okulima kati nze baali bambadde byeru nze nalowooza misambwa gyeri era nakwata kijaketi nentekako moto nengamba nakuba kabonero muli eri kati ngenda owulira omusiru ono kuba yali ayina gyali kale akagendo kaaliwo wetwalikoledde sho nemotoka gyali esiranidde kati ono najja azaali saa nga 10 najja nakona ku motoka kati nze naye manyi abasezi bakoze eki bazze tuwedde nenonyoza mu moto gwe nalimu nekijja ku Denisa nekinkankuga kale ebintu bingi betugundi betufeesinze nti kale waliwo nayo twasiraneko ku gundi ku volti egundi emisinde ku volti emisinde era nayo netutambuza bigere kugamba yo story yo nyingi mumanje muyise okay era Kampala fa balina iron legs iron legs fa bazirina kale mbadde njagala mbabuuze ku plasta mbalaba kusooka nasooka nenga abasajja babadde ki bombi tugwa kabenje nga tugenda ku stage kali ensonga ya mugenda ku stage kabaka tugwa kabenje ensonga ya plasta kati plasta jetya plasta jabweti
tumala okufuna erinnya lyaffe erinnya erisooka already kaliddeko ne potipoti eryo likuba mpola mpola tosese nno lyakubawa nga lyakubamba batutimbako ne London college wane Nansana kati tumala okufuna erinnya ne tugaana erinnya lino ndio fine tulina kati ng'ebiseera ebyo muzeeyi Bunjo nga muzeeyi Bunjo atukuutira nnyo atugamba ne baana mmwe lwaki temufunayo lebo n'atulemezaamu nno twaliya lebo ez'enjawulo nitwaga okukolesaako ekikopo twaga okukozesa akatambala ntukisa ku mutwe nitugamba nedde tebijja kukola kati netugamba katufuneyo okukolesaako ekikopo nga tukisiba kuno eno ekikopo kigira bwe tugenda ku stage netugamba ekyo kijja kumenya netugamba oba twesiba obutambala buno obandana oba twesibe kuno eno netugamba tebujja kukola oba twesibe ku mutwe tugamba tebujja kukola kati tumala okufuna eyo idea netugamba ey'ekikopo netulaba nga tejja kukola kati netugamba lwaki tetufunayo erinnya eritugatta ffenna omulundi gutya omulundi gumu netufuna erinnya erya The Jokers kati tutambula mu mabaala ag'enjawulo naye nga buli bbaala gye mugendamu artist musangayo dansa ng'aliko erinnya Jokers oba ne musanga akola karaoke ng'aliko erya Jokers oba ne webale nnyo oba ne musanga gurupu nga era baliko artist akanya Jokers esegeera ibyo ne tugireka kati bayida okuleka ennyo waliwo yatugamba waliwo comedian omu yatugamba nti gwe sijja kumenya yatugamba nti erinnya muno muliyigira naye erinnya lyange n'atulemeza ntugamba wayi lwaki twesiba kulinnya erinnya katulyesonyiwe tulireka oyo ye yaleeta idea ya plaster segeera nagana olaba otya buli lwe tuba nga tugenda okukola netukozesanga plaster by the way sokwendeko notekako plaster nno kasooka kabalabe oba kali saidiza wano eno nene ngamba nga kali kayengedde nengamba kankateeko ki ka plaster kati muteko ka plaster ma bulijjo ndaba embalabe zinjiikira nga simanyi ensonga kumbe gwe yabireeta naawe mama kati nengamba lwaki tetujja negundi ya plaster kati nensuka nenjigambako oyo n'agamba nze nda kujja n'akaki n'akange nze nga mugaye tukozese plaster ate yaleeta anti kyakujjira obutaleeta keeko kewajja nako kati ebintu bino tugenda twabigabana yali aleseka kwambala butiiti nengamba waya akabutise kajja kukola ebintu bino twabigabana kalinagera nenji naye yerinnya nayiyaki gundi brand esegeera kati kitegeeza buli omu mukono gwani buli omu mukono gwa munne kati mugudde duro tesobola gwa duro kuba ye mutono nze ndi munene nawe tukyebirawo naawe tusobola kwenkana Valley Boys wagambye erinnya Valley Boys lyava mu katanga awo wansi mu kiko wantu awo twagalawo nnyo bannaye simanyi nakumanya so mbadde nsaba wagambye gwe potipoti gwe kaliddeko oba tusobola nobeeyanjulira ono yekaliddeko yenze potipoti oli yekaliddeko manager twawudde ne manager yalala twawudde manager tomulumya njalo njalo emuluma okuleetera kaliddeko topoti kyetugenda okukola njagala kaliddeko simanyi yani kummwe ne potipoti baweeyo obubaka butono nnyo obusiibula abannayuganda abali ku Pal One Extra n'abali ku Uganda Comedy Live esewo kyenjagala osooka okwogera njagala okubeebaza mwenna ababeera ku Pal One Extra okuba nga temuvaako ate okwongera okuba nga mulayikinga buli kijja ku page eno n'abali ku Uganda Comedy Live nti newe wawo nti kale gundi kuba wagambye nti ebadde yagiramuuko tebadde twazikizaamuko awo mwaka kati mulamba waliwo omukulu eyafa bamuyita Ismail Access gwe twakwatagananga naye ennyo ne tusooka tuwummuzaamu kati twakoze eki mwasomuludde yese okay nekirala mbasaba mwenna abagiriko oba abagisubscribinga obutalekerawo kubanga mufollowinga
ogundi kyonna kyonna ekipya kiba kijje bwe kyomanya nti kyonna kyonna kyaba kufumbidde kyonna kyonna kiba kirina kikuyigiriza oba kikugattako noba nti noba tolina kyogize kyonyumiddwamu kale osobola ofuna kyogattako oba comedian yali yatandika nawe osobola omanya nti tegeeza bino byempitamu mulimu ababiyitamu oba nti mulimu n'omwana alowooza otandika comedy naye nga yalowooza nti bino byakayitamu kale obutonotono nalowooza nti bye bingi waliyo ba iron legs iron legs gyetuli eno tokalemezaamu munaye oli asinga iron legs ate gwe bannange nze abali ku Pal One Extra ne Uganda Comedy Life kyokka no yasoma naye nze asatoma genda maaso nsoma naye maama oluzungu terulimu oba nziyita ejja lulimu joyint oba abasomesa bonna basoga yali yagamba tuli eyasomesa boogera lusoga bonna nokozesa oluzungu nze nga gyonkiza oluganda kati nkozese oluzungu basobola okay oba nzireyo luganda genda maaso kankozese oluganda bane abatuze baffe abalungi mwebale kubeererako ddala Uganda Comedy Life ne Pal One Extra ne Uganda Comedy Life bane mwebale kubeerako tuli ba Valley Boys bane oba kale tulina bw'amaanyi nnyo obubalekera jasi mubeereko obubeezi bannange musajja kyonna kyabaleetedde ngera muganda wange wagambye kyekyo by the way nekirala nga ndaba olinga omukubi w'ebikonde nakonda baziri bulala nako zitera okuwagguuka mu jasi obudde kasita zibeera saa bweziti obudde kasita bwerayo buti nako zitandika okuzimba mampuli anyagala kuba ku bantu anti tomusoma nnyo kuba kati olabika ne wale tokyalina kati ngoba okyali kwebyo mpozi mu comedy tembaamu kapera akapera tubadde tusaba muntu wemu akapera obedda mulimu bupera obedda mulimu bupera nze sinawulira kapera tonawulira kapera oyiyi obupera ng'obedda twabukubyekubye dda sinawulira inaka wawulidde gwatulaba agambye atulaba gomulabiddewa nti agambye gwolaba nze mulaba naye ate omulaba otya oyina ndali nze zesirina kale yakumpakanyanga wano wenkola wamma batulaba tukigadde amannya ffe ba Valley Boys era nga ono poti olikadiddeko ye taata situlina kyamaanyi kyakubagamba mpoti okusigala okubagamba mwekuumire ku gundi yaffe ennuuyi poti bagiyita Pal One Extra ne Uganda Comedy Wild Life nedda Comedy Wild Life by the way nekirala mbadde mbasaba gundi naffe okwongera okutufollowinga ku Valley Boys Yugi ku YouTube Valley Boys Yugi TikTok Valley Boys Yugi ne Facebook Valley Boys Yugi official baje mitimbagano wakati muteekayo muberenga mutu squad mutusukwa subscribing nga bwagambye era nga manager ajja kubanga alibawa byonna ebisingawo byonna musibe bulungi mweraba